Waliwo abaalayira mu ggwanga lino nti okulemererwa waakiri boonoona. Kakati munnange Bobi Wine afuukidde ddala akayinja mu ngatto era Muhoozi atukakasizza nti be baamuteekamu akasente okumalamu Besigye amaanyi. Naye munnange mbu ne bibakyukira, mbu ate n'abakyukira. Ate era awo avudde n'atubuulira ku nsonga za Mpuuga n'atukakasa nti agenda kuwa Mpuuga obukuumi bwonna, teri muntu yenna agenda kumukwatako kubanga amwagala nnyo, amulaba nga begamba munnabyabufuzi atuukiridde Muhoozi Kainerugaba. Simanyi oba ebigambo bye munnange biyamba naddala ku sayidi eya Mpuuga oba byongera kubeera nga bimunyiika. Kakati ate munnange era Muhoozi y'omu abaddeko okwetonda kwakoze oluvannyuma lw'okuyisa amaaso mu bampi. Abaddeko engeri gy'akompeyaringamu gy'agerageranyaamu abampi n'abawanvu naddala mu nsonga z'obufumbo era abantu munnange ne bamwambalira. Agasirwe Nixon ono munnange alabika agenda kukyusa bingi kubanga okusinziira mu g'omunkuubo nti yalayidde nti tagenda munnange kukafiiramu yekka era katusuubire nti wagenda kubeerawo wave ey'okukwata era amanya munnange googeddwako bagenda kutandika okubeera nga bakwata era gwe munnange bw'owulira nti gundi bamukutte Nixon Agasirwe kigambibwa okuba nti munnange yatandise dda okubeera nga akwatagana bulungi nnyo ne intelligence ku nsonga z'obutemu obubadde nga bw'ebbanga lyonna bwe tubadde nga twebuuza amasasi agabadde nga gatta abantu kuviira ddala ku kaweesi. Kale munnange nkulamusizzaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at large. Olunaku Lwakutaano ennaku z'omwezi zino ziri 2. Bwentyo munnange maze okubeera nga njiwayo ekikopo ky'olukambwe. Njiyeeyo ekikopo ky'olukambwe wano era omujaaja kwe guli bulungi nnyo n'ekisubi. Banga mati omujaaja gwerabiza mbu bw'onyonyo omujaaja oba weerabiralabira. Kakati munnange Mukama Katonda waliwo omuntu agambye Muhoozi ekigambo naye kale munnange teweerabira aba maintenance palace bano balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi byonna. Genda ku mutimbagano wonna gwe bw'ofuna omutimbagano Facebook, Instagram, TikTok, X, teekamu maintenance palace ojja kuba olaba byonna bye balina ne bye bakola. Balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi, balina solar systems. Ate munnange aba Hillside View Apartments wali ku Kasozi Jani, Entebbe Road, tuuka e Namulanda Kitende Kajjansi buuza ejjanyi ku kyaki ogenda okusanga Hillside View Apartments. Timo Property Consultants Limited abo nabo gye bali. Bano munnange balina ettaka lye batunda okusa n'okugula ettaka ery'ekyapa, ate balina abakubi ba plan ab'omulembe, balina construction company ey'omulembe, balina buli kimu. Aba Timo Property Consultants bwe oba oyagala ku nsonga z'ettaka, ku nsonga z'okuzimba, kyoyagala okumanya munnange bakubireko. Omusawo waali dokita waali nnyo era gwe munnange tofaana birwadde, ajjanjabya abantu bangi era abantu munnange abamwettanidde bwe batyo bamukakasa dokita ali qualified ate nga akoze research. Oyo nno munnange sigamba nti yaŋŋamba nti nanga Uganda tulagisirina mirimu, nedda, ate emirimu yeekwekamu yeekweke olw'obulabe. Yeekolera research n'amufuukira ekizibu. Naye kati munnange nze neŋŋamba nina okukulanga oluvannyuma lw'okujjanjabako omuntu wange omu nendabira ddala nga omusajja ono. Kale dokita waali tofana birwadde. Kati tutandike ndowooza na Muhoozi Kainerugaba tumalirize na Agasirwe. Tumalirize na Nixon Agasirwe n'abaani abalulimu okusinziira ku lisiti muganda wange ag'omunkuubo gye gali abasajja bamwe mwali mumanyi.
abasajja abo bali mumanyi kitatta 2010 muganda wange kakati munnange tutandikire wa Muhoozi alina obubaka ndowooza amaze okukitegeera nti kakati akasajja kandi kadda ka Bobi Wine nina kulaga nti nze nakateekamu ssente fe abaakola bwe bati anti bagerako tugamba nti nno Bobi Wine be baamuleeta ngera bw'olaba bampuga be bagamba nti bo mu DP be baasooka be baaleeta Bobi Wine be baatandikawo ne people power mujjukira bulungi ebintu byabwe ebyo kakati munnange yakusinze aba yakusinze ate omuntu akubisa gw'okutte akusinga akubisa gw'okutte muganda wange tekiba nti kituufu baamuteekamu ssente then ye true Ugandan tagenda kulya mu nsi ye lukwe ye true Ugandan tagenda kulya mu nsi ye lukwe afaanaganako ng'Amini ensonga gye yawanga agoba abayindi agamba nti munnange kino teri mulala aligenda kukikolera nze Amini nze akisobola naye abo balina omumaki tebalisobola kukikola naye kino sikikoledde bo nze kikoledde Ugandan ordinary Ugandan oli ddala owa wansi gwe nkikoledde kubanga saagala Munnayuganda afuuke muddu mu nsi ye naye nga kituufu abasajja newakubadde bwe bali bagamba ekonomi naye ng'eri mu mikono gy'abagwira kyali kitugasa ki kubanga n'essaawa eno olaba era sitiiru ekonomi eri mu mikono gy'abagwira era kye kitukaabya ebyobusekaabo biba bya busekaabo era gwe alina okubirwanirira toyinza kugamba nti nno nti omwana wa neighbor leka akusikire mbwaddukanye kampani bulungi nnyo yaali ababo babeere nga badooba era bwe liba ttaka olisikisa baana bo si baana ba neighbor kakati Uganda ekonomi twalina okubeera nga ffe abagikwatamu ffe abantu tuleme kuwoza bayindi simanya baani tebalina waabwe kakati munnange Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akonfeesinga nti nno ye yateeka mu Bobi Wine ssente era ensonga yali yakuwikeninga yakunafuya Dr. Kizza Besigye ate era n'abaako munnange era obubaka bwasindisenga alaga nti muntu wampuuga nnyo kakati kino kibalekawo bano ababiri Bobi Wine n'empuuga era abantu bakiraba batya kyekibuuzo munnange kyolina okubeera nga weebuuza ono nno munnange ye Muhoozi Kainerugaba avuddeyo na admitinga nti ye ne ba top army generals abalala bwe batyo nti bawagira Bobi Wine nga azze mujjukira Bobi Wine nga yesimbyewo wali yali by election ekya Ddondo East era munnange bwe batyo mbu oba we baamulabiraawo simanyi oba be baamugamba nti weesimbewo naye nti bwe batyo munnange bwe baamuleeta asobole okubeera nga anafuya Dr. Kizza Besigye naye jjukira Bobi Wine era kuva ddaye nga musajja wa Dr. Kizza Besigye nnyo ate okuva lwe kiri nti babeera kasangati bonna eyo Gayaza Road bwe batyo munnange ne babeera nga bakwataganira era ono yagenda mumulambulanko ng'ali ku house arrest era n'amumentaringa kati bano babuukira munnange etokota nti balaba Bobi Wine atandise okufuna ettutumu jukire yali ya campaign nga ddaye mu nnyimba ze emyaka gyalinga 10 emabega kati olwo bamulabaawo babuukira etokota muganda wange nga baagala mbu bajjewo dominance eya Dr. Kizza Besigye mu opposition ya Uganda mbu Besigye yali bwatyo agiwambye yali waggulu kati baagala okumukkakkanya bajjewo ettutumu lye munnange balaba Bobi Wine azze abantu bamuwagidde nnyo kakati munnange Muhoozi atugamba nti bwe batyo ne gurupu ye bali bayogerako ba Emergenals bagendebwa General Museveni nti bamumatiza nti basobola okukozesa ka Bobi okugjawo Besigye okubeera nga ye kingpin owa opposition munnange bwe batyo mbu ne bateeka ssente nnyingi nnyo mu Bobi Wine zayogerako ssente nnyingi nnyo bannayuganda bamubuuzizza nti oyogerako ssente nnyingi ennyo mwazijjanga wa
oyogera ku ssente nnyingi nyo zemateeka mu Bobi Wine mwazijjanga wa munnange Bobi Wine mbu awo mbu n'asucceedinga mbu bamuteekamu ssente nnyingi nnyo bo nga Muhoozi bw'atyo bw'atugamba kaakati mbu naye nga bamaze okubeera nga bamuteekamu ssente Bobi Wine olwaba okuyitawo bw'ati n'atandika ye agamba n'atandika okubavuma yagamba he started abusing us naye era waliwo omuntu omwe yagambye Muhoozi nti era nga bwe kiri nti Obote bw'atyo yaleeta Museveni n'atuka n'okumusomesa n'amukolera buli kimu mbu naye munnange Museveni yatuka n'okuvuma Obote akasajja akasirusiru bwe yamuyita nti akasajja akasirusiru bw'atyo bwe yagamba n'atuuka n'okubeera nga munnange akwata emmundu n'akuba n'amumaamulako kakati awo mbu totunyumiza mbu kyokola banno munnange gwe toyagala bakikukole history yeddamu kakati awo tewabaawo nnyo kya nnyo ekikulu nti yasobola okulaba nti mmwe mulina ebigendererwa ebyammwe bwe kiba nga kituufu then n'akola ki naye najjira awo ati bagamba nti akusinga kubisa gwokoze ekigwekote kakati Muhoozi alinga akolima yagamba nange sajja atususseeko naye kituufu kiri fe abamuteekamu ssente fe abaakola batya yakozesa bakayuhura mu biseera ebyo poliisi ate bwe mwamuwetu tumujjukira nti Bukedde yatunda nnyo Bobi Wine kwaliko program kati nga boolaba ya Kim Kardashian kati ne Bobi Wine nga bamukwata famire ye bye bakola n'abaana be ne Babi buli wamu era Bobi Wine n'atutumuka nnyo ku mukutu gwa gavumenti kwennyini kwe yakola ki kwe yayitira kati kino kyongera okubeera nga munnange kisomesa essomo eri abo bonna abalowooza nti nno basinga Katonda amagezi Katonda omukulembeze amuleeta okumujja mu scratch n'amuleeta okumujja mu nfuufu wali n'amututumula era munnange okukakkana ng'abantu bamukkiriza kakati munnange Bobi Wine bw'atyo ng'amaze okubeera kusinziira ku Muhoozi nti nga bamaze okubeera nga bamuteekamu ssente ekintu eky'obulimba kye mmanyi nti kya bulimba obwenkunala kubanga Bobi Wine yali yatandika dda okampeyinigana n'ennyimba zonna mpozi nga Muhoozi agenda tugamba nti yawanika ng'ennyimba za Bobi Wine za revolution tuba yamuteerangamu ssente nti oba yakola firebase awo nyinza okukkiriza nti wabaye nga yakola firebase kala kituufu naye bwe kiba nti baabuukira etokota muganda wange already bano baali baayogera ddala ne Dr. Kizza Besigye era nga Bobi Wine akyali ya Dr. Kizza Besigye nga tulaba era Bobi Wine tavangayo n'abagira Muhoozi yagaana n'okuyimba mu tubonga naawe lwaki yagaana lwaki tebamukonvinsinga n'ayimba mu tubonga naawe kitegeeza nti already ye yalina divergent ideas bwe kijja ku by'obufuzi n'obukulembeze mu Uganda nga alabira ddala nti Uganda yakyama kakati munnange abantu bangi bwe batyo bakyogeddeko era nga okusinziira ku mbeera bagamba nti munnange ebintu bizibu nti ati bwe batyo munnange baagala alina kati balaba ono aliko amasannyalaze buli mwagala okuyonka ku tusannyalaze mwagala okuyonka ku ne Museveni atuuka okwagala okuyonka ku tusannyalaze twa Bobi Wine Muhoozi agamba nti sisobola kuleka Bobi Wine kugenda nina okulaga nti nze namuteekawo badippi babwanika emmwanda bwe zibakwata zibwanika nga nabo batandika fe abaaleeta Bobi Wine fe abaagira fe abaakola kino people power fe abaagireeta Mukama Katonda kakati waliwo abantu bebatoogerako abajja bazimba ekintu kati nga baddasantegese baggala baani bakola mulimu munene nnyo tujjukira bulungi nnyo nti ekyaleeta Besigye bwe kiba tekyava mu Muhoozi na bajjeno be ate nga already tukirabye nti people power oba amaanyi gano gazze aba amasannyalaze gazze bagapaasinga nga bw'olabalire naye kakati Bobi Wine ate yagongeramu nnyo amaanyi kuba yajja na sitayiro ndala nnyo era yagamba nti bintu bikyuseemu bino bikyuseemu okitegeera kakati munnange Muhoozi era nga apostinga ku mukutu gwe ogwa X mu separate post bw'atyo Muhoozi yawaanye nnyo eyali opposition leader Mathias Mpuuga
era n'atutegeeza n'atugamba nti nno Mpuuga nti ye muntu gwawe ekitiibwa era gwayagala okukola naye era teri aligenda kumukwatako, teri asobola kumukwatako. Ate munnange tunaakola ki? Teragenda kumukwatako naye n'akalulu nakoolowooza gwana akakwata okukateeka mu ballot box. Kale katulinde tulabe, kubanga Kakwenza yabadde yatubuulidde dda nti Mpuuga okoleka mpozi ng'akozesezza mukwano gwe Muhoozi ne babba akalulu y'engeri yokka gy'asobola okuwangulamu eri ennyendo mukungwe. Naye bwe kitaba bwe kityo, muganda wange, abantu tebagenda kumulabya ku njuba ku nsonga z'akalulu. Kakati munnange bw'atyo Muhoozi nga tukakasiza n'atugamba nti ye munnange Mpuuga musajja we nnyo era teri aligenda kumukwatako, ate nga tumwagaza ki? Naye Munnayuganda manyi bw'osoma ku mukutu gwa X osobola okulaba abantu bye bawandiika, naye ku guno omulundi Muhoozi bamuwadde level naye n'aliyagadde level eyo nje bayitiremu kubanga already naye yagisomye dda. Kati waliwo omuntu omu yaŋŋambye nti by the way ndowooza level nja gibawa eri nga tugenze ku engeri Muhoozi gye badde anyoomamu abampi ng'akompeere ng'abampi n'abawanvu. Kakati abantu bamugambye nti olw'okuba Mpuuga akola naawe tolowooza nti ffe munnange tuli basiru okulimbwalimbwa. Kakati era ne bamugamba nti abantu munnange bwe bemulowooza nti basiru temulowooza nti basiru bannayuganda balaba ebyo byonna babiraba. Era ne bamugamba nti ongeri gye kiri nti munnange omulabe mugezi, leka yeesimbewo omuwagire kuba pulezidenti, leka yeesimbewo omulabiri ddala. Kakati munnange bwe batyo ne bamugamba nti lwaki tewakolagana na Mpuuga mu kaseera ako gw'olabamu amagezi okusobola okuweekendinga Besigye ate n'ononooza Bobi Wine eyali tanaba kubeera nga ayingira mu by'obufuzi. Kitegeeza nti Bobi Wine yasooka kweteekawo n'omumulaba nti w'amaanyi ne mutandika okubeera nga mwabanga mujjukire mu kaseera ako. Mujjukira mu kaseera amawulire bwe gaasaasaanira nti Mohamed Nsereko owa Kampala Central nti atunze nnyo aba opposition eri Museveni kwegamba abakwata abasuubula ajja n'abakonvinsinga tugende tumusisinkane n'abakwata n'abatwale wa Museveni nti noono wuuno muleeze. Museveni n'amutemera katuli bwe bamutwalayo naye nga bamukonvinsinga agenda okudda eno ng'afuuse vampire oyedde nga amaze okunoza ku musaayi gwa vampire naye aba afuuse vampire. Kati Mohamed Nsereko nti yakola obusuubuzi obwo nnyo. Kati mu kaseera ako era amawulire twalaba nga General Salim Ssali yali ayagala okusisinkana Bobi Wine. Jjukira nti bano bombi oba bonna Bobi Wine nga akyali mu tanayingira byabufuzi bonna yabasisinkana nga bw'olaba bakamiliyoni n'abalala nga mu kiti kiri eky'obuyimbi nga tebamulabamu kintu kirala kyonna nga bw'olaba babebe ekkulu bwe bali. Naye kakati amaze okufuuka munnabyabufuzi baatandika okwagala okumusisinkana. Jjukira nti oli yali yagaana dde okuyiba mutobonga naawe, kitegeeza yalina ekigendererwa. Kiraba baagala okusisinkana Bobi Wine, Salim Ssali Bobi Wine yagaana. Ne Museveni yagezaako, Bobi Wine yagaana. Muhoozi n'agezaako mbu ayagala nnyo boogerimu ne Bobi Wine ng'amaze okitegeera nti kakati ono Muhoozi project agirinyeemu kubanga kati bwe tuli essaawa eno erabika yeekonye. Naye ng'ate kisinze okukonya Muhoozi project bye birowoozo bya Muhoozi n'ebyayogera n'ebyakola. Omusumaali ogw'akasembayo gwe yeekuba mutwe bwe gukutwala n'ateeka edi mutwe mu ttwe kya Chemba ye n'atandika okukuba nga bw'ayagala. Kakati munnange nga sinaba kugenda ku nsonga ya Nixon Agasirwe teweerabira nti Nixon Agasirwe nkugambye yatandise dda munnange kwasi ebyama negundi mwali negundi. Kakati munnange Muhoozi ono still abantu bamutabukidde era gye batamuvumye nga tekiriyo. Ku luno omulundi anansonyiwa nina okubabuulira abantu bye bamuvumye. Kakati munnange Muhoozi amaliriza yeetonze naye okwetonda kwe era kakoli awo gwakuduula buduuzi. Muhoozi munnange abadde asaba abantu bamusonyiwe naye munsaba kwegamba eri awo etamatiza era abantu bagende ensaba yo tematiza okusinziira ku bunene bw'ekintu ky'oyogedde. Kakati abadde yeetonda lwaki alina obubaka bw'aweereza nga aweereza
eri bannayuganda abafumbo. Kati Muhoozi ono ngeri mumanyi bwasabuka n'ebintu bye tetumanyi, naye nga tumanyi ensonga emu nti oba oli awo abataliiko kubanga tekisobola kwogera bintu bino nga kwoli ebyaddala oba si kyekyo munnange nga bigambo binali badde nkozesa binene, naye abantu nkugambye ngenda mu comment section okusobola okubuulira abantu engeri gye bamwambaliddemu gye bamuwaddemu level. Kakati munnange ono gwe bayita First Son, in fact mu comment section omuntu omu agambye nti mwaba muyita omwana kati mumuleetera okubeera nga buli kaseera alowooza nga mwana muto. Mumuyita First Son kati yaba alowooza akyali mu byakyata kito era nga munnange ye senior presidential advisor. Kakati bw'atyo ku mutimbagano omuliro gukutte oluvannyuma lw'okuteekako controversial statement about marriage ku nsonga z'obufumbo, awandiise ku nsonga z'obufumbo era abasinga obungi ne bakivunjisaamu oba ne bakinterpretinga nga okuvuma insult eri abakyala abampi. Kakati munnange apositinze ekimuhoozi ekivuddeko akabasa bw'atyo olumaze opositinga positi ye neegoyingirawo viral neesaasaana buli wamu. Kati Muhoozi abadde asuggestinga kati tuli mu bwongo bwa Muhoozi kati olwo atudde ali mu kwogera ne bannayuganda naye aleeta ensonga ye ng'omusajja omukulu ali mu myaka 5 kati agamba nti nno asose ayogera awandiise bw'ati nti we should pass a law, tulina okuyisa etteeka banning marriages between tall men and short puts, nti tulina okuyisa etteeka eriwera obufumbo wakati w'abasajja abampi n'abakazi abampi. Tall men should marry tall women, nti abasajja abawanvu balina kuwasa bakazi bawanvu. Bw'obadde obubaka bwa Muhoozi kati olwo munnange asuggestinga senior presidential advisor CDF mu bitiibwa bye byonna. Kakati bayogera ku short puts abantu bakitegedde nga nti abakyala abampi era nga bakirabidde ddala nga ekyokunyooma ekyokubayisaamu amaaso ekiri offensive and degrading. Kakati munnange bwe batyo abakyala n'abampi abakyala abawanvu n'abakyala abampi n'abaami abawanvu n'abawaami abampi bonna bwe batyo ne bakkira omutimbagano abategeera nti ffenna tetulinaawo kusalawo ku butya bwe tuba tutondebwa. Oli atondebwa nga mulema kitegeeza bw'atyo naye bwe yatondebwa, atondebwa nga munene bw'atyo bwe yatondebwa, atondebwa nga mumpi bw'atyo muwanvu bw'atyo. Kakati bwe batyo ne bakkira omutimbagano ku kusalawo kwa Katonda bwe batyo munnange nga bamukakasa ku nsonga eyo. Kati era nga bwe kiri nti munnange eri abamu ate nga eri abawagira ssebo era ekyo nga gyatandikirawo okuwagira naye bangi nnyo ku bo bwe batyo bamulabye nga promoting kye bayita body shaming. Ate by the way abasajja temukola ng'ensobi noddaawo no body shaming mukyalawo naawe ogezegeze bitategeerekeka ndaba toyina nnyashi laba ebyo munnange omukyala asobola okukukyawa ebyaddala ne bw'oba osaaga tokigezangako. Omusajja nze nyinza obutafaayo sobola okuŋŋamba kyonna ky'oŋŋamba kubanga era obulungi bw'omusajja buli mu nsawo. Naye omukazi munnange ku nsonga eyo oba ogenze walaagwe kasita otandika era ne bwasiba embiru mugamba tonyumye ne waba wamugamba nti onyumye n'ayongerezako ebyokumukwana ayinza okuvaayo nga n'ebyalo abigabye nga biwadde stranger kuba amuwaanya ate gwe tomuwaanako. Kakati buno abakazi bo balalamu kati lw'okuba ensonga eno Muhoozi agisindise ku bakazi nga ategeeza nti abasajja abawanvu balina kuwasa abakazi bawanvu tebalina kuwasa ba short puts obukazi obumpi. Muganda wange ne batandika okubeera nga bamulumba bagamba nti ono alabika asusse we yandikomye kubanga kati bino tebigasa muntu kuddaawo nga ajajinga abantu okusinziira ku physical appearance. Era wano we wasinzidde wano omuntu omu wasinzidde
okubeera ng'amugamba nti munnange Muhoozi oyinza okuba nga oli muwanvu naye ng'ate amagezi wagaleka wansi. Kirwadde kinene nnyo, kinene nti oyinza okuwanvuwa naye ate n'oyisa amagezi go kati n'otuuka eno waggulu nga oli muwawa, ng'oli muwanvu yes, naye nga tolinaawo yadde. Nange sirigenda kukyawa mutimbagano kuba gubaako ebinyuma. Kakati nange Muhoozi asoose kwetonda, yeetonze agambye nti okay, I apologize to shortputs. Just akyogedde bw'ati okay, I apologize to shortputs. Ndi kale neetondedde obumpi obwo obukazi obumpi munnange. Era wano we basinzidde abamu nga bw'omanyi batagala muntu waabwe kubeera mpaka nabo bennyini beewuunya baga kale kasa yeetonze ne bawaana okwetonda era amaze ne yeetonda kati abamu bagamba nti obuzito bw'ekintu kyayogedde ne obuzito bw'okwetonda kwe tebumakinga, nti okwetonda kwe kuwewufu nnyo tekulina makulu. Tosagamba nti okay, I apologize to shortputs, kwegamba olinga gaye kale neetonze neetondedde obukazi obumpi. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti era post eno mukomezaawo mu spotlight abantu ne batandika okubeera nga bamwambalira ekintu munnange ekimuviiriddeko okuvumwa ne sekuvumwa yenna. Bano banaakoowa kusiba bantu naye kirungi ku mutimbagano ate ogenda kumunoonyeza okuleka kati nga nze ali mu kubibuulira abantu nti bamuvumye kino na kino na kino. Munnange bamugambye nti munnange oli machuwa ekimala, oli musajja mukulu ekimala okutandika okwogera nonsense ono. Era ne bamugamba bikoloza n'okukoloza sikulimba bikoloza kuba mbadde ngenda kukyogera naye nengamba kyo kankibuuka oba. Kale bamubuuziza nti bakyala bameka abawanvu wali otonzeewo, era gwe kennyini gwe weetonda, oyinza okugamba nti gwe weetonda nti olinawo kopi yonna eya application gye wawaayo nti obeere muwanvu. Waliwo akatambi ke nalabako Muhoozi nga atambula neguka bw'ati oba wadiki owala kuba buwanvu bwabwe kitegeeza nti obuwanvu bwe bumuleetera obuzibu okutambula bw'ati. Kakati omuntu omu agambye nti omuntu ono agezaako kyonna ekisoboka okubuulira kitaawe nti talinaawo quality yakubeera mu high office, mu office ey'amaanyi kati ng'eya CDF ng'oggyeko ey'obwa president, naye talinaawo capacity yonna esobola kubeera. Agezezzaako nnyo okutegeeza kitaawe nti bannange gino gye wanteeka siriiyo sijaayo. Kale munnange bwe bati ne bagamba nti munnange omanyi ignorance is the only virus that is disturbing our brother, so let us blame, but we blame his origin. Kakati obubaka obulala bugamba nti age is not maturity. Kati tugambe tutya nti emyaka obungi bwagyo si kwe kukula. Sobola okukula mu myaka naye munnange ng'endowooza zo za kindagateni kye bategeeza. Kati munnange bona NRM omugende ndi munnange my brother Muhoozi togezaako kuvuma bakazi bampi, togezaako kuvuma abampi kubanga munnange kati oli mu kuzannyira mu lulu bwaffe mpozi nga tolowoozeeza ku kulonda naye gw'olowooza muganda wange nti bano babifaako ebyo nti abantu babalonde. Ako katambaala ke batusiba nti tuli mu demokurasiya, titulondera mu bannayuganda nti bebalonda pulezidenti waabwe, naye ekituufu kiri nti bo kasita baateekawo akakiiko kaabwe ak'ebyokulonda byabakamani babe nga bebamuwa emirimu n'abaana bonna, era nga akakiiko k'ebyokulonda ke kalangirira, kitegeeza be beerangirira kubanga naawe ayiseemu wa opposition ku katukiiko kwa MP Besigye yatugamba nti asanga Museveni atuddewo n'amubuuza nti onookola nange tukulangirire oba tukuleke.
bw'oba onookola nange tukulangirire kati nokkiriza nti kale nangirira ngenda kukola naawe. Abo ababeera bayiseemu kakati munnange ebyo ebyakalulu kyovula olaba nga batweka amagye mu kalulu ne bagakuba abantu biteebereza nti bakuba abantu nga tebafuddeeyo kwegamba balinga abagamba nti nga bonoga nti bano tetubakube tubamanyiko ki tetuli baganda baabwe tetuli bamuzayi gatubakube batali munnanzaaliza kukola ekyo. Kakati kubanga mu kulonda kabuze kampeyini ezaaliwo 1980 Museveni yalimu naye gwe yalabako ko nga akubwa teyakubwa. Abaamukuba baali Banyankole bo bennyini be baamukuba amagye amavuudu okusinziira mu katabo ka Muzeeyi John Bikazoora nga bagamba nti gwe kasajja gwe ani akumanyi ani akuzaala osibuka wa. Abanyankole gyagamba nti ggwanga lye ani akumanyi era ne batuuka n'okumugamba nti osula waani ogenda owonyole osula mu mikwano kitegeeza naye talina waabeera. Banyankole bye baabimugamba biri mu katabo Betrayed by my leader aka Muzeeyi John Bikazoora genda obisome kuba yali ku kampeyini timu ya General Museveni. Kakati munnange ebyo ndowooza kambirike ngende ewa Nixon Agasirwe. Wa Nixon Agasirwe munnange Nixon Agasirwe oba njirete nga mboozi ku lwayo oba njimaleyo naye munnange okusinziira ku biriwo tusuubira okuba nti wagenda kubaawo kye bata fresh arrests, wagenda kubaawo okukwata ate okupya ne this time kirabika kugenda kuba nti ate kuvudde ku baganda baffe abasiraamu kubanga babadde nga bajja batulimba nti nno okuttibwa kw'abantu wano aba ADF era nga abasiraamu bwe balubeeramu buli kaseera abaana b'obusiraamu babonyeebonye bafiiridde mu makomera ate nga bagenza okuvaayo nga n'abakyala babe baabawasadde amaka ne goonooneka n'abaana baabwe ne badda mu kulonda scrap kubanga abaali babawa ekyokulya ba breadwinners bonna munnange baali babasiba mu misango ebijweteke. Kakati munnange tufunyeewo kyewaali badde oyita dramatic taani mu nsonga ebaddengawo ey'abantu ababadde nga bajja battibwa abakuba amasasi entakera. Kakati munnange kigambibwa okuba nti Agasirwe Nixon mu ku cooperating yatandise dde cooperating bagamba okuwuliziganya obulungi ewatali kukakibwa nga awuliziganya ne abanoonyereza aba intelligence ku high profile murder probes muganda wange. Kakati wonnange ono gwe twogerako ye former senior policeman Nixon, former senior policeman Nixon Agasirwe bwatu kigambibwa okuba nti atandise okubeera nga akooperatinga mbu akwatagana bulungi nnyo ne security officials mu kunoonyereza mu kuttibwa oba assassination of former chief prosecutor Joan Kagezi n'abalala abazinga battibwa bannayuganda abazinga battibwa. Kati Agasirwe munnange ono gwe twali tumanyi obulungi ku mulembe gwa Kayihura n'obukambwe obw'amaanyi bw'atyo alayidde nti tagenda kugwa yekka, he will not go down alone. Era agambye nti nno agenda kwogerako various figures, agenda kwogera ku banene abalala mu police, legal and political spheres, abali mu police, abali mu security agencies endala, abali mu byamateeka, bannabyabufuzi abali connected ku butemu obubadde nga bujja bukolebwa ku bannayuganda abazinga bakubibwa amasasi n'obutemu obulala oba oliawo. Kakati munnange okusinziira ku nsonda ez'esirika General Museveni nti yalagira top security units omuli defense intelligence, crime intelligence okussa ne CID okubeera nga munnange baddamu okuziikuula assassination cases, kwegamba obutemu obubaddengawo okutta okubaddengawo mu myaka egiyise. Era munnange nti ba investigators bano essaawa eno bali mu kuŋŋaanya bujulizi era nga buno munnange buyinza okuvaako n'okukwata okuddamu okukwatibwa kwa eyali omuyima wa bodaboda 2010 bodaboda 2010 boss Haji Abdallah Chitatta
ne ba prominent suspects abalala Kayihura ali luddawa awo muganda wange kakati munnange era ensonda ezesigika zitulaga nti Agasirwe mbu okukonfesinga okugamba okukakasa nakkiriza nti kituufu ekigambibwa okuba nti munnange ali mu kukolera wamu ne ba detectives wansi wa CID director Major Tom Magambo era nga munnange bw'atyo ali mu kuwa detailed account era nga ali mu kubabuulira akawunvo n'akagga era nga munnange byonna bye yababuulira babyongera ku files endala era bali mu kuggulawo ndala ati baggulawo endala nga be bawandiika gundi mwali gindi gundi yeyawa ssente gundi muganda wange kakati munnange Agasirwe mbu ono ebimukwatako mu butemu buno obulala bwe tutamanyi oba bwe tubadde nga tujja tumanyi naye nga tetumanyi nti ddala ye bulimu kigambibwa okuba nti ono yeetaba mu kutta Eritrea munnansi wa Eritrea ayitibwa Daniel Weldu nga ali wamu nekitatta n'abalala baali wamu nekitatta n'abalala kakati munnange nti baali wamu nekitatta n'abalala era nga nti victim bwe twogerako munnansi wa Eritrea mbu kigambibwa okuba nti ono baamutulugunya ku gun point nga bali mu ofisi ya Gasirwe era nti ono mu kumutulugunya ne bamuforcinga ne bamukako kubeera nti ya transferringa forcefully billioni 8 nga bono gamba nti zino zitransferring oziteeke wano n'azitransferringa billioni 8 nga tanabakobera nga attibwa era nti emmotoka ye nti baamutta bwegaba kintegeeza nti baamala omuforcinga okutransferringa ssente ne bamutta nti n'emmotoka ye ey'obuyonjo ey'okwejalabya ne bagibba mu process abasajja abo tubadde nga tujja twogera ku nsonga z'abagagga mu Kikuubo n'abagagga mu Kampala timunnanga abagagga abo mulaba intelligence nti mulaba mu Kampala mulimu bambega babega bali mu kutunuulira abantu bati bali mu kubega n'abagagga era nga ebitongole ebyo ebya intelligence mulimu abantu abagagga wadde nga babba bannayuganda okubabbako ssente n'okubatta ne babatta babasindikamu abakazi naye ng'ate abaana munnange baba baabali abampembe kakati munnange security sources president nga zitubuulira kitatta nti yalabwako ng'avuga emmotoka Land Cruiser era nti eno yali ya mukyala Joan Kagezi omugenzi emmotoka eno yaliko eya Joan Kagezi naye baagirabamu kitatta emmotoka eno ng'oluvannyuma n'ebula ne kireetawo okubuuliriza okw'amaanyi era kati baagala kumanya emmotoka eyo yagifuna atya era eri luddawa yagiteekawa kati munnange era waliwo ne records mu kooti zoogera ku hitman omusisi w'emmanduso ayitibwa Kazuhura ono agamba nti kitatta wamu ne senior officers abalala nti be bamupangisa okubeera nga akola obutemu obw'enjawulo kakati munnange balooya ba bank officials nti abaaliwo mu kiseera ekyo bonna essaawa eno bali kukunoonyerezebwako bali under surveillance kakati ab'ebuyinza bwe batyo basuubira okuba nti obujulizi obuggyibwa mu Agasirwe bugenda kubeera nga ate bubaleetera okumanya ebisingawo n'okukwata abantu abawerako naddala okuviira ku kuttibwa kwa Felix Kaweesi, Mohamed Kirumira, Kano Ibrahim Abiriga wamu n'abalala okukozesa ne bamaseeka kakati munnange wetwogerera essaawa eno kitatta anti baali bamuwa abasirikale ba UPDF bamukuuma baabamuggyako okuleka abo bwe baateeka okukuuma Christine Muhooza kubanga ono
kigambibwa okuba nti alinawo ate obujulizi obw'amaanyi ennyo era munnange akyali ku house arrest naye yekitata babamuggyako dda bamala okukitegeera nti kakati ekyo kyongera okulaga nti omulembe gwa Museveni guno gwennyini gwe gufumbekeddemu abantu abo naye ng'ekyo kiva ku kubeera nti nno omuntu alwako emyaka 40 ti aba amaze okuzimba abantu abalina obwebindu bannantagambwako ti omulembe gwa Museveni guno emyaka 40 guzimbye bwannantagambwako obuleetedde abantu okufa okubbibwako ebyabwe ettaka n'ebirala n'okubeera nti nno obwannakyemalira kyekintu munnange kyotatwala kubuusa maaso obuli bw'enguzi obubbi n'ebirala byonna kakati munnange tosuubira kyewali badde oyita wave omuyaga ogw'okukwatibwa kw'abantu ab'amaanyi mu nnaku eziddako ebyo muganda wange sigenda kubeera nga mbyongerako nnyo kiwanvu kubanga tetuwakanira ebaagwa tulinda bulinzi kulaba kiki ekiddako Mukama Katonda bino si birungi yadde n'akamu ya ku saidi yaabo muganda wange naye jjukira nti babadde nga batugamba ADF kakati ebya ADF byaggwawo kati wano omukkiririza njagala gwe nampuliriza okkiriza amaanyi g'abantu n'endowooza z'abantu abantu baagaanirawo ekya ADF nti nedda temutulimba Bobi Wine n'akikuba mutulimba bomu bazitega aba ADF bakola bate kati ani atega bomu bwe kiba nti ADF si yebadde ekola obutemu buno kuba ne kkooti yasooka ogoba ekintu kya ADF mu nsonga ezo tekikulu mwekwasa nnyo ADF kakati muganda wange ate kati bomu bw'ogeragera ne misinformation gye twakafuna okuva eri Kano Chris Magezi juzi kweno bomu yebwatukira wano nga abagambibwa okuba nti baali bakutte bomu omwami n'omukyala ku bodaboda nga bagenda wali ku kiggwa ky'abajulize ekyabasirika wali e Munyonyo polisi amajenge gye geewayirizaamu engeri gye gaakubamu abakyo nga ate tewali yabakuba bomu yabwatukayuka kati munnange oba oli awo baagibatega butezi ne babatuma mugende mukole babayitisa ekintu kye batamanyi ekyo nakyo kiri awo kale kwegamba siyinza gamba nti mbimanyi kiwanvu nnyo naye byonna bituleetera okubeera nga tubuusabuusa bireetawo skepticism mu ndowooza zaffe get sigenda kusukkawo nnyo wano muganda wange tusinkana te mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalanyika bulijjo akuume